kakati Toby njagala nkubulira ekigambo eki tolina point gy'osobola kukola wano ku media nga toyogedde ku Bobi Wine ekyo kibi nnyo bw'oba omanyi nti ya more intelligent oli mugezi otegeera kozesa bwongo obwo si kukozesa linnya lya muntu okufuna platform you understand tolowooza nti Toby buli omu yenna agenda kugenda wa president kusabiriza buli dakiiko yasamirira bwasamirizi simanya mbu gw'osomedde simanya mbu gw'osomye osomedde ku sente za State House okwo sikuwa muntu advice bwe boogera okuweereza omuntu amagezi agamuzimba si kutunyumiza nga bw'asomera ku sente za State House si kutubulira nga bw'olina simanya benzi ebyo biyamba nnyoko na kitaawo n'obwana bw'osuubira okuzaala mu bakazi be weegadanga nabo oba obalina so si wano kitegedde wano ekyokubanga simanya biki ezo respect ze mwagala babawe if you want to be respected respect others if you need to be respected actually respect others bw'oba tojja kusobola ku respecting linya Bobi Wine n'olijja mu kamwako yes on your side he doesn't deserve to be a president njogera ne Toby Zorongoto njogera nawe gwe Zoro if you don't accept that Bobi Wine can be your president, then leave him. Let him be. Njogera ku muvuko wa Volongoto ono omumpi. Alinga gwe bakatayirira mumpi nga type ezo wezityo. Obulamu bwo bwonna bw'oba toyagala muntu muleke nga bwali. Tolina kigambo ky'oyogera nga toyogedde ku Bobi Wine. Tolina kigambo omudegradinga nnyo. He won't come out and speak to you kubanga Toby toyina magezi. Owulidde tolina makulu. Kusaidye toyina nabo omuyimiriramu. Sonzo okuvaayo njogere kugwe erinnya lyo sina kyenkwagaza. And by the way ngenza okutuuka ku Facebook ng'ontaginze Anti Kaduuka simanya yakoze eki. Sima Anti Kaduuka simanya mpemula. Sina byenkwemula lwakusinga okwogera bitalina magezi wano. Otandika amusimanya ekiddukano kikoze kitya ebyo bigambo bisibwa mu kamwa ate tetwagala ate oyogere nnyo kubanga wasomera ku sente zaffe za mwewa musolo sente zoogerako eza State House zaffe okitegeera ate saagala kutuukira mu live za kuyomba kubanga tulina be tulina okutereza mu ggwanga tuli ku byakulaba lumbuye akoze atya wali mukumbuuza wiigi nze wiigi mukimanyi owulira wiigi mukimanyi mwe muzingulira Bwemba temunguliddeyo wigi mbeera mwemu paka lwenguba nze ndi munaku sina sente Toby someone has asked who is Toby ono yeyito wa Zorongoto ba Zorongoto ba byebiki sort of okitegera the short man every point you want to make Toby oba gwe Zorongoto oyogera wolinya lya Bobi Wine so respect that man besides being a candidate eyesimba okuwa obukulembeze Bobi Wine akusinga emyaka okyayogera myaka 28 kale mu respecting because of that so you don't want to respect others but you want others to respect you nze nja kuwa discipline tomanyira aito inacho jja kunkola so if you want others to give you respect and to respect you the way you deserve then respect others issues ezitusumbuwa nyingi bali mukugoba abantu mu Kampala balemeseza okukola mu Kampala baleta Afghanistan bayingire ebizimbe favor nasu tandika okugula engoye ku Afghanistan mu bizimbe ebyaffe nga ffe tulinga abanoonya obubuddamu ebyo mwandibadde mwogerako lwaki bayingidde mu season nga waliwo corona lwaki bayingidde mu Uganda mu season eyokubanga abantu babagobaganya mu kibuga bajjewo ebizimbe mu kifo ky'okwogera ku bintu ng'ebyo bakubalemu amagezi olyawo yasaamirira and I pity those who follow you nga tebakolera ku sente za government nga gwe bozikolerako nga naye ali wano nyina bali mu mugoba mu kizimbe okusoma kuganya okuddamu oyina video gwe Toby gye wali okozeeko ng'oyambadde mask wano ku mumwago wansi gwe buli wasamiriza you think wasoma nnyo tolina bye wasoma ne bye wasoma biyamba kitaawo na nnyoko how many of the people are you helping oyina boyamba wano bameka gwomala kuba ndulu government ekuwe sente ogulira abaana ebyalaani me Anti Kaduuka I help them using their money babeeko kye batandika okukola ate toddamu na kunjogerako gwe tolina makulu olinga byo anti n'ebitaaliwo twabeerangawo twabiraabula binga bizze so n'ebivaako tebirina makulu okitegeera
bobo yagala ba respecting toddamu kwogera Bobi Wine mukamwako toddamu kumwogera ko nga yogera ku mwana wa nnyoko oba alime wamwe oba ayoze ebintu ewamwe. I don't know why very many people Oshegera, you want to be respected when you don't respect others. Yes, Bobi Wine might not be the president right now on your side, but for us who know him, who know people we voted, we take him as our president. Totandika te kumanyira bantu. Omanyi bamugwo ulabe wavuze kamoto kanofuka ekize bo wayogere nnyo ne bakuwa benzi n'olabanga kati ensi yo n'ogiguze n'abaliranyewo n'emirirano. Ku mirirano gye wagula nze siri muto mmanyira. Olidde gwe kasajja gwa akampi. Banno bakubodde bizonto boboyita bizonto byonna bikubodde omanyi lwaki byakuddukana gwe toyina makulu gwe bakuddukana buddukanyi ne bateeka wali. Learn how to respect others. Nze ndi mukazi nyine emyaka ana ndi muntu mukulu. Buli dakiika nyine emyaka 28. Every time talking about myaka 28 lotukole tutya. Sagala nze muntu kumputtalira kumulekerawo okuwuttaala. If you want to be respected, respect others. Abantu boyagala omuntu gw'omanyira oyo kitaawo woba oli 28 kitegeeza asobola okuzaala. Then give him respect, a little respect. Every time you want to talk, ng'otaaginga Bobi Wine, ng'otaaginga basawuda madada bwe. Bantu bakusinga emyaka. Naye bw'omalanga weefuula mboyina bw'obuulira. Obuulira otya abantu abakulu b'ovuma. Buulira abavubuka okugenda okukola. Buulira abavubuka okukola kino. Ky'ova olabanga nnakuzeemu kubanga osusse. Osussizza akamanyiiro. Wano okulya bw'ogamba mbu wewe simanze njagala weeyagala ne Nina Rose simanya those are funny things we understand. But you always cross your limits. When you cross your limits, I give you level. Totumanyira ate naawe ebizibu bye tulina bitumala. Okitegera buli nsonda batutaddeko abatujju naawe atofuuka omutujju gwenja nkwesobolera gwe kubanga my president won't come out and speak to you nonsense stupid bombo clatata youth. Temutumanyira ffe nammwe gwe waalabye ekigwe oliawo buli kimu oyasamira bwasamirizibwa kuwe kino mbu wafuna feemu ng'oli mwana muteyo nayo bagiyita feemu. Gwe Tobi omanya ekigambo Tobi kye kitegeeza mu lulimi olunyankole. Eddagala erigema ebigere by'embizi ekigambo Tobi mulekirawo okugenda nga mumanyira. Tobi eddagala erigema obugere bw'embizi ng'embizi zirwadde obugere. Muleke kumanyira abantu genda okibuuze mu lunyankole bagambe kye kitegeeza. If you think it's a good word to speak oba a good name to call someone's son, mulekerawo. Bw'oba owuliranga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tomwagala, then leave him out of your words. Keep quiet. Fulufiga namusubiza omukubawazeemu okumulanga amwasaamirira naawe oba kyoyagala nja kikugamba and you won't do anything. Twagala nnyo tubawe ebitiibwa mwagala mwefuule nti mubuulirira naye nga muvuma abalala. Naawe the same thing you are doing. Bwe mba nkuvumye lwaki lwakwagala kubeera nga budashika oyisa mu Bobi Wine amaaso. Waliwo abasobola okutwitinga nga ye gwe. Waliwo n'abasobola okubeera live nga kw'oli nga ye baabeera nabo. Why don't you respect elders? Mwaka ku mwaka oli ku myaka 28 ekyo twakigumiikiriza obeere ku myaka 28. Then keep quiet. Tobi ddagala lya erigema obugere bw'embizi obulwala foot and mouth oba ye foot and mouth mu mbizi. Toddamu kumanyira abantu. Every time singa tomwogerako buli kaddakiika buli weweetuusa buli wodda Bobi Wine yakuli ku mumwa. Why? Gwe omwana obwana gwe gwakeera ku makya n'azaala. Lwaki buli ddakiika kyekyo kwofunira likes ne comments? Bw'oba wasalawo gamba nti obulira abavubuka nti munnaye weefuula bulira abavubuka. Do that because you're paid to do that. To divert bavubuka. Bakusasula okuwabya abavubuka. Nze siri omu ku abavubuka abasirusiru abagwagwa. Okitegedde? Mbutojja gambwako mbu wasoma bw'osomye nekikuyamba ki? Mugenda ne mukuliriza okusoma. Nammwe abamufollowing abamukuliriza nga mukuliriza okwogera mbu simanya mbu yasoma simanya mbu yasoma Antikaduka can't construct a sentence olinga amazi. Temuli eyo wamala degree toli mu kiyumba tokola n'ataasomako. And people when we talk about studying or going to school nesawa yakakati omwana wo gwazaala gwagendere buwala bw'okukolerera obe China obe Japan gwoli mu kukolerera wana amasomero baagaggala. Maybe if you're going to move out of the country with your kids or your family naye wana amasomero tegakyaliwo ate kyatwala emyaka emirala ng'egi. Okitegeera
so mulekerawo okuliriza okusoma Abafghanistan tebasoma naye bagenda kujja wano batandika okubaguza ebigoye byabwe wano mu kibuga Kampala eri mu kucyankalana mu kifo ky'okugamba abana ekigenda mu maaso lwaki abantu bali mu kubonaabona abantu bayingidde gwanga tebambadde masiki mugenda mu third wave ko kali ku ssente za gavumenti kasamirira nakwasamirira toddangamu nze okumpisa mukamwako bomboclat ata yotman toddangamu nonsense yo mwana obutono okwagala okumanyira abantu you are just 28 I'm 45 otandika otyo okumpisa mukamwa buli dakiika tumbavu I'm old I'm your mother at least a little respect because I don't think ne wamwe bonna basoma golozo okusoma kukyayamba wano mutudde mwenna muli waka mwasamiridde abaana abaliwo ab'obuwala bafunye embuto TV ziri mu kupostinga mbwe abaana bonna ku kyalo bafunye embuto ng'ogona gwolowooza mukisa nakyo ekyo ogenda okigamba abantu ebyo bye twandibadde twogerako what measures are going to be put in place to make our kids go back to school bani abagenda okudda kusomera emiramwa gye wandibadde yogerako ne bakubalamu amagezi wabula egyo ogibikirira wetadde mu politics wetadde mu nakati okyali mu campaign okumala olina amagezi we are not in campaign we are just looking for the way forward tuli mu campaign sebo gwokyali mu campaign olinga abanoonya bubuddamu pozi munoonya bubuddamu mwenna muli babundabunda mwesanga bwesanzinga muli baddugafu kyovola nga temuba mu bizigo kati gwe Tobi osaana kweyerusa gwe Dr. T osaana kweyerusa gwe tolaba zino issues za kusukka okumanya gwe sigala awo bomboclat and keep quiet mu lulimi lwaffe luno olw'abaana ffe abakulidde mu ghetto gamba bomboclat ata youth kitegeeza bomboclat ate osirike saagala nze ebintu byakummanyiira mutandika okutuwa ekitiibwa gw'okyalemedde ku myaka 28 nze ndi wana mwegi kati kitwale nti ndi nnyoko and Bobi Wine mukulu muntu mukulu he is respected I don't want you to respect him as your dad but he's older than you ebitiibwa omuntu akusinga ne waba akusinga ne baba balongo kyovola banga babayita nakato ne babiri waba wasooka okufuluma tebasobola kuyitawo babiri mulundi gumu waba wasooka n'asemba learn how to respect that man omusajja mujje mukamwa tolina makulu naawe weeraba olinga bigenge okitegeera mwe muletera n'abantu okwagala okuboogerako nze oyo omusajja nali simuvumangako oyo Dr. T I used to respect him do you know why emabega eyo ng'ayogera ebintu ebitegeera naye buli ddakiika weesiba ku musajja every post of yours you can't spend a day without speaking a name Bobi Wine kati bw'osomye oba webasoma ndyakuzammwe n'okusoma tekukyalina makulu bonna abali mu palamenti abasinga basomye biki abantu bakozesa bwongo okukola ssente gwe okuba odda kuli ku page yo n'opostinga jjajja abawe ssente mugule ebyalaani nonsense bw'oba oli mugagga ng'olina bw'oyimiridde kyo kiggana ogulira abaana ebyalaani naawe n'obigaba naawe kola charity ng'abalala mulekerawo tumanyira tuli kulowooza ku byalumbuye ate erumbuye tannaba kuvaayo ate abagundi bayingidde onaaba oliawo abasajja bafe ate nga nabo bagenze kwegadanga n'Abafghanistan onooba oliawo abakazi abamu nga amaka gabalemera Abafghanistan tebagenda bawadde 10 gwe buuza abawala babeera mu mabaala abayindi baali bawadde sente meka bukyanga batandika kubeegadangako baba wa mitwalo 3 go work ebitalina makulu tembiwa makulu njagadde nkagambe kalekerawo okwagala okumanya we are on issues that help our country temuyinza kuddawo ne musirika nga munnayuganda munnamwe Fred Lumbu yayabula bubuzi gwaddako gwolooza gwataabule oba olowooza gwolina nnyindo ndala oba olina erinnya nga nze lyennyina nti oli munyankole mind you ama musiita let me tell you this nze nno nga nnyina bwe mbayita ama musiita by tribe genda ewaffe obuuze my brother Kasita my dad agamanya benva nabo mu mbuto uyabasiita ama musiita kazwayo mwandi badde mwekuma ne musupportinga bagundi bano bannayuganda bannamwe naye muli awo mwenna mwekunkumika mwenna mwe olwokuba bakuwaddeyo buli mwezi ku akaunti okugendako akakadde oba obukadde obubiri do you think that money ng'omaze okufa gwe ng'ozadde omwana obasobola omujjukira muli basiru muli bawumba tuutu obigamba neera nebisigala nga bino birolobadde nze toddangamu bw'oba owulira abantu bakufollowinga because they love you isn't it sebo Tobi volongoto oba zolongoto I don't know
abantu bafollowing because bakwagala. They come following not because oyagala kukolera linnya kulinya lya muntu mukuru. He's like your elder. Actually, he's your eldest brother. What osobola kumuyita kitaawo oba okumuwa ekitiibwa ekitono ekimugwana. Okitegeera lekera okumuteeka mukama buli kyoyagala okupostinga ekitalina makulu mboolo simanya ovuga bebudashika status benzo ovuga ya kitonyirira yenna wakona waguba olinganzi nawo de ku bantu bomanyira asobola okufuluma eggwanga wayagalidde yabeerako candidate nawo onoonya gundi nti bakulonde mu 2026 bwoba olina kyonoonya ng'oyagala bakulonde then ndeka kwonoona b'otamanyi as if you know him lekeraawo gwe zolongoto lekeraawo nze obuzibu bwe nnyina nawe sikulinaako obuzibu sirina kyenkwagaza sisobola actually I used to like your words naye uli wesiba nnyo ku muntu gw'omuntu tomala n'ogamba gundi namwogerako ne mmala bw'oba olina data mukama gw'osobola okwogera ategeerekeko eri abantu yogera ku mbeera bannayuganda gye bakyogamba gwe oli mu Congo oli mu Sudan tomanyi mbeera eri wano people entering yogamba babuliddwa obubuddamu eyo saidi eyo kyogamba ezo ensi ezibaliraanye lwaki zaabaganye because they know them, they are not good people. Ebyo wandi badoyogerako naye ebyo bibuusa amaaso mbola okuba mu status Benz kasasiro mbwaza kukyalo Benz bw'oba ogivuga n'obanga ogivugidde ensi yonna baneemulekerawo ate okumala ku bantu emirembe. Every time you talk oyogera ku Bobby, every time you want to gas out something oyogera ku Bobby omuyita omuyaga simanya ali ku miti musimanya ono omunyi w'emitimbo ogendo dekerawo. You are fighting your fellow Ugandan. You are fighting your fellow Ugandan. He's a Ugandan. Bobby Wine is a Muganda like you. You Zorongoto. He's a Ugandan like you. Why do you like fighting each other? Mwamutu sibako bine ebizibu byonna. Mwerwanyisa mwekka. Toyina w'omuyimirira, toyina w'okola ki. Mulekerawo. Me, I don't have any problem with you, man. As you think. Sekulinaako buzibu. I've been respecting you for so long. But kiyitiridde. Ne waba musajja ewaka. Nga buli bwajja ava mu bwenzi n'akwegadangako. Ne bw'omulanga ali mu kwogera ne bamalaaya. Otuuka ekiseera n'omuwa obutwa n'afa n'avaawo. Kati naawe bw'ofuuse. Me, I've been respecting you. I've never disrespected you. But the way you speak every time about Bobby Wine, as if muyina we mutuula babiri gye munywera emiti. Anti obulidda shika ogamba nga bwanywa emiti simanyi ogamba nga wali omusiyazi ani yakugamba wali omukutteko bamekawe wakamusindikira basiyaga gwe kanagwe kana katona yebigambo bingi sike kampi kyovula banga abakazi babuzira omanyi lwaki embeera zammwe mbi emwine empise envundu at least a little respect respecting eka katona okitegeera buli bwoyagala okugasinga out anything you include in Bobby Wine. Go in every statement of yours. Toyinza kumala video nga toyogedde ku Bobby Wine. Toyinza kubeera ka interview actant nokobeerako ne banno nga toyogedde ku Bobby Wine. Who are you? You know omuntu wogwe yakwana ina zozo yatuzikuŋŋaanya tuzikuwe. Respect him, then you will be respected too. Abantu batandise okufollowing okwagala. Why don't you respect others? If you need respect, nja kuvuma. Yenno olinga mu watu agwa kabina naye naawe otandika obeerawo ng'omanyiira abantu gwe zolongoto. Nedda. If you want respect, respect others. Ebizibu tulina bingi. Kati sawa zino tulina bingi. Buli page ya musajja yenna gw'omanyi omufumbo kuliko Omufaganistan omukazi omuposting. Buli page y'omusajja omufumbo gw'omanyi fumbo buli mu kugenda ensi yayonoonese akedi erizo nabazitwala abayindi be baziyingiddemu n'Abachina n'Abafaganistan n'abaki mwe bali mu kubagobaganya musobola okuva mu kibuga. Those are the issues we want you to talk about.
nisi kudawo kwasamirira uliawo yasamirira oze mboro kuba comment nze njagala olekerawo okwogera ku Bobi Wine ate nawe nja kuteeka kweyo list yenjagala kuba we batuteera freely sandi agadde nkuyiseemu maaso nze siisa mu bantu bansingako myaka maaso naye ate gwe tonsinga oyina 28 saagala newe mba nkusinga emyaka bati bw'oba oyogera ebigambo ebirimu amagezi nze nkiwa ekitiibwa naye lekerawo okwogera erinnya ly'omwami oyo give him respect he deserve it gwakaana obwana gwe atanayiga kwesangula oyinza n'okuba tebannakusala nakusala otyayo kubanga mweje emyaka egyammwe egy'emabegakaawo mwali temugenda ku gundi mwali temukkirizibwa kutayirirwanga mutya okujjako nga muli basiraamu naye gwe tewali musiraamu mwenna otutamiza abasajja abampi mwana gwe otutamiza abasajja bwali bwatutamadde obusajja obumpi kati ate oyongedde obututami omanyi lwaki gwe mumpi motoka kati bwe buzibu status Benz bwe bagikonolozo oyina kyosigaza lekerawo okugenda ng'ojojo by'abantu lekerawo ogenda nga wesiba ku bantu abakulu funa ebirala by'onyumyako funa ebirala by'onyumyako like seriously Stefan Wine yes nga sajja katukonna naye kabeera mu kamera zino enjozeemu era kasigala kasiiwu funoonya ebizigo bonoonya kuba mama sosooke wenyiriza olyokodde ku bantu abakulu oyasaamirire yeah I'm telling him the facts nze mbadde nga mu respectinga mbadde nga mu respectinga because I've been respecting him sibalimba kubanga oyo muvubuka abadde avangamu ebigambo naye nze ekinkomentingisa talina statement gyayogera without talking Bobi ensisi y'abasiyazi yali asiyazeeko bameka ewamu do you have any proof kyovula banga bagala basibira propaganda oyina proof nga Bobi Wine musiyazi oyina proof nga Bobi Wine otudde muli mwenna oyina ewali omusanzeeko gwolaba oyagala okwetwala nti olina amagezi then how about Bobi Wine azenga ayimba okuva obuto bwe nga byonna byayimba mu ggwanga bituukawo gwolaba kati gwe wakajjajjo juzi wetwala nga alina amagezi saasira Bobi Wine atandika okuyimba okuva obuto bwe nga byayimba byonna bizze bibeerawo mwana gwotutamiza abasajja abantu abasajja twali tumanyi tubafunye kubanga twatandika okufunira mu ba MP tubalina naye otandise batutami ng'omusajja ono omulala yatutamiza abasajja b'amannya amanene era abasajja balina amannya amanene agaagala okufuluma akamwa nammwe twabakooye kati otandise kututamya bampi tulina n'omusajja omulala atutamiza abantu b'amannya amanene mu kamwa muli wano bannange ebizibu ebituluma bingi tetwagala ate nammwe bannayuganda bannaffe tusatandika okwerumaŋŋana twagala tusooke tulabe tubivuunuka tutya embeera eriwo tugikoze tutya okusobola okubeerako obulungi okitegeera kiwulidde gwe Tobi yenna yenyumiriza mu linnya ly'emazima ddala ero linnya ki Tobi Zorongoto biki ebyo era oli volongoto gwe teweeraba eniwe olumu tubanenya ne tumala ne tujjukira simala naawe oli musiyazi kubanga era beemanyi baba beemanyi naawe oli musiyazi buli ddakiika buli kagenda okwogera feemu tebagikolera ku pulezidenti oyinza okuba nga si pulezidenti wo which is okay ate ffena tulowooza nti tulinda za gavumenti we are working with our two own hands tebwagala omusajja kati ako tekaagala kukola kaagala kabeerawo nga kasabuka bakagoberere toyagala kukola but anti kaduuka works up in the morning n'agenda n'akola mututamiza abasajja b'amannya amanene mu kamwa mututamiza abasajja abampi kala twatwale tufunyemu abasajja abampi abategeera naye mu kasajja gwe wootuuse oba tugoberako ddala tulina kusooka bakebera batayirire tulina kusooka bakebera balina amannyo gonna mu kamwa kantu gw'otamya
ama mugamba mutya msibye mutya muli fine nange ndi fine Facebook entadde mujja kunejjira mu mulago nedda we have to respect if you want respect if you want to be respected first respect others most especially those people who don't give you even quarter of their time buli kagenda okwogera kefuula ka politician atasobola kulanga Afghanistan bazze babawe bizimbe mu town then banda Uganda babateeke eno badde bali kubanga they told us last time nti bagala ku dividinga Uganda abavu babere bokka n'abagagga bokka bana basajja okunoonya obunda mu nsitegeza nti batusinga sente bayiza okubanga ensi yawe bale but they have money so bagenda okoera mu kibuga omanya kiri mu kibuga wakati those are the issues you have to put on table tuwulirize byoyogera Shitegi muri awo mwasami era waliwo obukazi manya abakazi bano mwagala nnyo okuyimayima era bwogenda eri ku page ye osanga abakomentinga nga bavuluga Bobi Wine bakazi bagala bonna Tobi abebakeko kakola kayinza n'okuba tekayimaako naye mwenna mweswantiriza mwenna mweswantirima naye awamenta awanyonyonyo ayajajajja munzijeeko olwo olujanja janja olwo olw'okugenda nga muwunyiira respect people he doesn't reply you sebo because tolina makulu soko olwanagane ne bizonto binno bizonto byakuwanda byakusesema olinga kyennyanja gundi ono Jona the fish that swallow Uncle Jona n'ekimane kimusesema tolina makulu banno bakusesema kati wezimbe mpola mpola kitwale nti bwe bakusesema kati saa zino ekintu kye basesemye mu Luganda bakiyita batya omuntu ekintu kye basesemye mu Luganda bakiyita batya bisesemye kitwale nti bali bakyakusesemye then don't expect Bobi Wine to talk to you anything mujje mukamwa then nawe ofune kwokolera video ku bintu ebirala yeah that man that Volongoto boy I used to respect him but it's too much to have commented because of that Madden zena kwogera ono asoso commenting yabyo ono nyangambi Volongota akwogeddeko nensoka ngenda yate nsobola okwanguyiriza Madden ze kwogera ku mukazi omukazi azze leero ku office era nina obukakafu asuze wane ewange asanze baawe ne nnyina asanze mama we yabadde azze kukyala abadde amaze weeks 2 abasanze beegadanga bonna ye video ebadde ndeese naye era kana akantu era kampanze ebigambo ne kanzijamu ebigambo omukyala asuze wana asanze baawe ne mama we nga beegadanga mukwano ye video ebadde naye era bannange obuntu obumpi era ne bwe kabeera kireka ne full stop era kabuukayo nga kaagala era okwogereko nyabula musule bulungi mbagala nnyo we shall talk tomorrow kansooka enjira mbudaabuda ku mukyala munnange naye neewunyiza maama omulamba yeebaka ne bba wa muwala we amaze waka weeks 2 yeebase ne bba wa muwala we maama omuwala avuddeyo awunze tumukakanya then ali wano era togedde ne bbaawe katonotono njabbiba wencha kangende mpommule naye kasajja gwakampi sigwenkana ne full stop sirikire eyo yogera byoyagala abawala bawulire kubanga abawala gwe mulimu gwawe baagala nnyo statement ezo ezitalina makulu okitegedde ne Bobi Wine muweka respect nga baba w'omukulu sikuvumye nange badde nkugamba mazima oba okitegeera ate toddangamu okujja ku media omuntu yenna tewabangawo omuntu yenna ajjanga wano ku media n'ombulira ebyobugagga byolina tebinyamba tebisasula wensula si kwe tulya njagala oba olina byozza okwogera wano ku media yogera ku bintu ebiyamba munnayuganda munno asobola kusurvivinga atya lino eggwanga erifuuse erizibu bwe riti ezo issues zenjagala mpulire naye olaliko kungamba mbo simambo goyina ennyumba ennene simagwe okola ki nga bwogenda okufa mwenna envunyu ezibalya za black bwe mugenda mu toilet mwenna mukozesa kye bayita toilet paper I've never had any of you
abogera nti wagenze na gundi eno na mujaja gwe wesanguza, you take toilet papers all of you. Ate amazigo opama ge gamu ge wongerera kugaba nno ne gakola callance. Stop respecting people who don't respect you. Mukazi watwali wano ali mu bizibu byali wano ali mu kukaaba, ate ne kano nako katandise banaye obusajja obumpi. Ate kyovola banga nkugambye obusajja bumpi kubanga kabaka akandaze. Oba batandikirawo okwegadanga oba bubeeri pako nnyo mmagulu. Bubeeri pako ne kakufuukire ne kadda muli ogwo gwe busobola. Simanyi na lwaki nnyabo wakeera ku machane weebaka n'akasajja akafaanana bwe kati. Kati naye musajja kale obadde omugumiikiriza mu bwenzi. Omusajja atuuse n'okwaga kitegeeza ne muwalawo. N'omwana gwe muzadde gwolese waka muwala wa ayina emyaka emeka. Kale ka bintu byakukaaba. Muwala wa ayina emyaka emeka. Ayinza okuba ne muwala wa agenda mulinnyira. What kind of husband? Obumpi. Bakandaze konna kampi konna kali mu kkooti ekabulidde mu full stop nno namu. Mutama. Muntu mmwe mutama. Buliawo bonna bwagala nnyo okwesanguza ebikokooma tolikasanga na toilet paper mu nsawo. Bokisa zaabwe zibeera mubbi. Buno banaye simanyi na kumanyi. Tolikasangako na toilet paper. Abantu abasinga batambula ne tissue mu nsawo. Naye tobusanga nabo. Banaye mulekerawo okumalako abantu emirembe. Omukazi andaza akasajja ke kampi mukama nsonyiwe nze nabukoowa. Ekintu kyabuyinza okukola ne bubeera perfect kakwefunyizaamu omugongo ne kabeera muli naawe n'okiwulira.